bwe lyatandika okwetegekera okulonda okugenda okubaawo omwaka ogujja, ebintu bingi bizze birabwako nga muno mwe muli n'obwegugungo obwaviirako abantu abawerako okufa, nga kino kyava ku kukwatibwa kwa munnakibiina ekya NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yali anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Luuka. Abakugu mu mateeka nga bali wamu n'ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna omuli American Bar Association, Human Rights and Peace Center, Ssettendekero wa Makerere n'ebirala bayise bukubirire Ssaabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo okubannyonnyola ku bigenda mu maaso mu ssiga eddamuzi. Bano nga bakulembeddwa mu Professor John Jean Balya bagamba nti gavumenti yandiba nga yeekwese mu kulwanyisa COVID-19 okufufugaza ab'oludda oluvuganya. Of course, when COVID struck the world, everybody was frightened. And at the beginning, the reaction of the states looked rational. But with time, and with a little bit of understanding of the pandemic, it became a clear political tool. Professor Balya ategeeza Ssaabalamuzi nti yeewuunya nnyo okulaba nga bannabyabufuzi bakkirizibwa okukuŋŋaanya abantu 2 bokka kyokka nga obutale obwaggulwawo bukuŋŋaanya abantu 1,000 n'okusingawo. There is no way you are going to have freedom of association, freedom of assembly, and a run up the elections, while at the same time you maintain the rules that have been made under the Public Health Act. It is illogical. Either you have proper elections or you don't have them. Professor Balya asabye Ssaabalamuzi okuba omwegendereza ennyo mu kiseera kino eky'ebyobufuzi olw'engeri abantu gye battibwamu kyokka ng'essiga eddamuzi terikola kimala kukoma ku bakuumaddembe. And I think that it was very, very ridiculous for police officers to arrest people and claim they were enforcing presidential directives when there were indeed no such directives. Professor Frederick Juko yagamba nti oluusi aggwamu amaanyi agasomesa amateeka ku ssettendekero buli lwatula ku terefayina n'alaba eddembe ly'abantu erityoboolwa kyokka ng'essiga eddamuzi lifuuse nakyesirikidde. Abakugu bagamba nti bakoze okunoonyereza ne bakizuula nga kati n'abantu abali mu masinzizo balina ennyimba ze batya okuyimbiramu wadde nga zizzaamu abantu essuubi olwa gavumenti okuyimba okuyingizamu ebyobufuzi. If I'm in yellow at heart, then I won't feel comfortable in the church. But again, if we sing it, the police might be passing by, they hear, and then say there's a rally in the church, and then they'll come and close you down. Join politics now directly, of course the most famous being Bobby Wine. And you know very well that actually 2 of the songs that are famous with Bobby Wine in a political context are Charenga and Tuliyambalengule. Now, those of you who understand Charenga, actually it's not a political song, okay? But people have imported politics into it. They have given it another meaning. Bw'atuuse okubaanukula, Ssaabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo bano abategeezezza nti tayinza kuwagira bulamu bw'abantu kusaanawo ng'alaba olwa bannabyabufuzi abakuŋŋaanya abantu. Freedom of expression, freedom of association, these are the freedoms, including freedom of life. It's not absolute. You will enjoy freedom of life if you don't take my life. If you take my life. Ono agamba nti afundako n'okulumya abantu abatono naye ng'obukadde n'obukadde butaasiddwa ekirwadde kiyinza okusaanyaawo obulamu bwabwe. Oluvannyuma ekitabo ekiwandiikibwa okusomesa ku mateeka ku ssemazinga wa Africa kitongozeddwa. Titus Jemba, BBS Telefayina, Ageesigika mu ddiiro lyo.